Obunkenke mu State House oluvannyuma lw'okutta Miriam Matembe sooka owulirize wano kati nnyo tumale tweyongereyo. Nze nange mbuuza Uganda ana yabaroga kugamba ne musarendalinga ku muntu ono we mulaba byakole byonna ngumu ate munakora mutya munakora mutya abantu 48 millions omwana omubwa atayinza atya kubafuga n'abafuula nothing. N'olwekyo nze gwe mulanga gwe nkubira President Museveni please. Bantu bakulonda kuba president. Either uri president oba otori owandize ova tumutabani we. N'omutabani we tetumwagala. Alright, obunkenke nga we muwulidde omukulu Miriam Matembe atandikidde bwe yakoma omukulu General Muhoozi Kainerugaba wali mu State House ali mu kwejjusa lwaki yamuyisaayo wali mu basement. Ate ye omukulu amanyikiddwa nga General Salim Saleh agambye nedda mutabani General Muhoozi Kainerugaba byonna kubeera nga okola bibi nnyo. Leeta agiwandiise mumumanyi bulungi nnyo ye tatera kuvayo nakola video oba nawandika ebbaluwa ng'akozesa kompyuta akozesa engalo ze oba emikono gye engeri gyongera okubeera nga agikuplayingira mu maaso ogenda kubeera nga ogyerabirako. Nyongera okujjukiza n'ebirala bingi nnyo bikuletedde wali ku National Unity Platform ebyabaddewo olunaku olw'ejjo biki bibiraga ebyadala NUP ena gyegenda oba nedda. Nyongera okujjukiza video sooka ogipereka like bw'oba omaze subscribinga wegete ku mukutu gwaffe guno. Olunaku olwaleero katutandike ne sayidi ya wali eri ey'omukulu Miriam Matembe. Miriam Matembe yagambye nti no she is ready to fight for Ugandans despite the fact that bamututeeka eruzira era n'asulayo n'agamba nti no ye tagenda kubeera nga ali intimidated by a mere son of hers gwe yalabako ng'akula ngw'abategeeza General Muhoozi Kainerugaba fine ayinza okubeera nga si biological aunt oba biological relative wa General Muhoozi Kainerugaba naye kimanyi yalabako nga General Muhoozi Kainerugaba akula kubanga this woman has been a friend to President Yoweri Kaguta Museveni since the 1995 kubanga yaliwo nga bakola nga bamendinga n'amateeka gisaba zino getukola ki getutambulirako. Njagala kumwebeeza mu comment section mulowooza Miriam Matembe ajja kwetondera General Muhoozi Kainerugaba oba ayima tagenda kubeera nga akola ki kikola. Ngabo tubeebeeze mu comment section gatana subscribing kadi kaje personalize kateeke mu soko olirize statement ze yakoze ezayitedde General Muhoozi Kainerugaba kubeera nga atya olunaku olw'ejjo. Nze nange mbuuza Uganda ana yabaroga kugamba ne musarendalinga ku muntu ono we mulaba byakole byonna ngumu ate munakora mutya munakora mutya abantu 48 millions omwana omubwa atayinza atya kubafuga n'abafuula nothing. N'olwekyo nze gwe mulanga gwe nkubira President Museveni please. Bantu bakulonda kuba president. Either uri president oba otori owandize ova tumutabani we. N'omutabani we tetumwagala ajja tufuge kubanga eno kingdom. N'olwekyo either ojja kuba president ogende mu ntebe okulembere oba ogiwe mutabani we nakyo tukitegeere kubanga bayinza ate kulaba kati right now Lukwago a distinguished man in this country baze ne bamuwamba he's kidnapped. Teri official statement of our president. Teri official statement eva ku Inspector General Police who is responsible kukwata abantu. Teri even no official statement eva wono mutabani wa Museveni ame commander. Teri official statement yonna. N'olwekyo tetumanyi na Lukwago gyali. Demand rights. Don't embrace wrong. All women everywhere stand up and demand your rights today. Stand up and demand your rights. All women everywhere stand up and demand your rights today. Nada can deny us. All women everywhere stand up and demand. You also demand first for rights. Actions. You subject her to illegal military detention, you dump her at a police station, and then you leave courts to process illegalities and abuses of the military. The army has no power to arrest Ugandans. The overthrow of the constitution means overthrow of executive authority. Article 99 is very clear. President Museveni derives his authority
through the protection of the Constitution. The Constitution has been overthrown under his watch. He's now just a figurehead. He cannot claim executive authority when he cannot protect the Constitution of Uganda. He's a mere figurehead in the State House. I hope he will have time to address the nation, because it's just 2 months of taking oath to protect and defend the Constitution. That is presidential oath. Arrests are very clear under Article 23 by police, detain in gazetted centers, inform family, relatives, and lawyers where the detained person is, inform them of the crime they are accused of. Now the military abducts people, runs with them in drones, throws them in the basement. There is no executive authority in Uganda. It has been overthrown. It's a very big shame. For Miriam Matembe, she's one of the surviving matriarchs of the women movement. Yep. This has been demonstrated by women camping at this court from morning up to now. Women have very many obligations, care obligations in their families, care obligations plus work obligations. But they've sacrificed all. Women of all generations, they've camped here. This is an embarrassment to President Museveni's government, and it's a big shame. Alright, nga tubitadde ku mabbali omukulu amanyikiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba nkugambye pressure after pressure. Olunaku lw'ejjo yasobodde okubeera nga meetinga abakulira NMG mbategeeza Nation Media, a group of companies, wagenda kwebuuza lwaki abadde alina okubeera nga abameetinga. Mujjukire bulungi tino NMG, Nation Media, a group of companies tekolera just wano mu Uganda, erina kye twandiyise ba international investors abagiteekamu sente naddala wali okuva mu nsi ey'e Kenya. Mujjukire bulungi tino ne Kenya waliwo Nation TV obagamba nti NTV yaayo. Olunaku olw'ejjo waliwo politicians, yaliko deputy president oba deputy prime minister ow'e Kenya omukulu William Ruto gwe yakola ki bwe yajjako yavuddeyo n'atabukira Uganda negamba tino if Uganda continues eliminating oba nayo kubeera nga eyonona trade oba relationship eri wakati wa Kenya ne Uganda. Mujjukire bulungi nga bagambye nti NMG is a company that cuts across borders ne Kenya gyeri, kitegeeza obogezaako kubeera nga okatinga Kenya okatinga Uganda off, kitegeeza company eyo oba ogitemyeko ki emirandira gyayo oba kitwandiyise branches, emirandira ebeera roots ne branches. Kwanga ina branch mu Uganda, ina branch mu Kenya, ina ni branch mu Tanzania, ina branch oba mu South Sudan. Kitegeeza obukoze ki oba ogikendeza amaanyi ate akampani obugenda kola ki obugenda gisula. Kitegeeza East African community ebadala ebatina kikola ki kigasa the East African word, the East African countries. Omukulu yabadde munyivu nnyo ngenda kwanko playingira video ye mali nku playingire ne video ku biki ebyavuddewo oba ebyavuddeyo wali mu offices za CDF wali mbuya General Muhoozi Kainerugaba we yaba meetings kubanga pressure ebadde y'amaanyi nnyo nga bamulabula nga bamugamba ntino ebadala watakikola oba wata unbanning NTV ajja kufuna consequences zatalabangako. Njagala munywereze mu comment section, do you think General Muhoozi Kainerugaba can be intimidated after seeing this picture, after seeing this video that he met the NMG CEOs or administrators? Sokola video tumali tuyongere. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obadde okimanyi nti omuntu okubeera omusiru tekimwetaagisa kuba nti teyasoma. Ng'era bwe kiri nti omuntu okubeera omugezi tekimwetaagisa kuba nti yasoma. Wabula oluusi enkuzibwa y'omuntu gyakubuzibwamu ematalinga kinene nnyo oba ezanya paati nnene nnyo ku busiru bw'omuntu oba ku kutegera kw'omuntu. Njagala kwekyo okulabirako kya muntu omu yekka. Essaawa eno mwenna mulaba ebigenda maaso mu ggwanga lya Uganda. Mulowooza ebyekisiru Muhoozi byali mu kukola mu nsi yaffe abikola lwakuba nti teyasoma oba abikola lwakuba nti yasoma naye nga just tabitegeera butegeezi. Awo enkuddizayo ku kiri nti enkuzibwa y'omuntu kikulu nnyo kubanga tosobola kubanga wasoma nga Muhoozi batugamba nti yasoma
nenga oyina office gyokulira nga tomanyi office yo evaawa era ekomawa nga tomanyi buvunanyizibwa bwo buvaawa era bukomawa ekyo kiraga butategeera nti muntu oba kitegeeza oba totegeera gwe CDF gweyagala okulonda member wa parliament gweyagala okulonda speaker wa parliament gweyagala okulonda leader opposition gweyagala okukulira amawulire gweyagala okukulira buli kimu kitege ekyo kiraga ki kiraga kuba nti ategeera nnyo yasoma nnyo ategeera nnyo oba kiraga kuba nti yasoma naye byakola tabitegeera butegeezi amazima kyewuunyisa bannange tuweerera abaana ate tukuze abaana tukuze bulungi abaana baffe kubanga busobola okukeera ku makya ng'obutategeera bw'omwana wo bufuukidde ensi ekizibu kati olwaleero obutategeera bwa Muhoozi byakola bufuukidde Uganda ekizibu abantu basibwa nga tebalina musango naye jasitibwa butategeera bwono ne bawambibwa nga tebalina musango naye jasitibwa olw'obutategeera bwono abamu n'okuttibwa ne battibwa naye ng'ekibassa jasitibwa kuba nti ono abatta tategeera nga bw'osirikira bwoti ng'alimu amagezi ategeera bulungi olaba nsonga ki yalibadde ewambya Miriam Matembe era yalibadde asibwa lwaki bw'osirikira bwoti ng'olimu amagezi ddala nga otegeera bulungi nga naye ategeera nga bw'otegeera nsonga ki yalibadde esibya ba Eddie Mutwe mpaka kati nga bali mu kkomera nga tebalina musango gwe bazzi nsonga ki yalibadde esibya ba Yasini Machete myaka 7 nga bali mu kkomera nga tebalina musango gwonna gubavunaanibwa 7 years songa ki yalibadde kuwambisa Bakibalama n'abalala abantu 18 ne babuzibwawo obutaddamu kulabikako with no any crime nga tebalina musango gwonna oba kitegeera nti obutategeera bw'omwana wo bufuuse ekizibu mu nsi bufuukidde abantu ekizibu oba ntegeerekeka n'olwekyo bannange bazadde bannange tukuze abaana baffe entegeera y'abaana baffe fuuke nga gwe mugaso nga gy'emirembe gy'ensi gy'erina nti nga bwolaba olwaliro Kyagulanyi nti enkuzibwa ya Kyagulanyi n'entegeera ya Kyagulanyi erina kyekyusizza eggwanga lyonna obwongo bw'abantu bonna ne bukyuka entegeera y'abantu bonna n'ekyuka endaba y'abantu gye balabamu ebintu yonna n'ekyuka just lwa muntu omu enkuzibwaye n'enkuzibwa ya Muhoozi bw'obiteeka ku minzaani. Alright, nga tubitadde ku mabbali Obuganda finally nabo obudde ne boogera ku nsonga z'omukulu amanyikiddwa nga Elias Lukwago bo bagamba ebyadala General Muhoozi Kainerugaba has shown too much power ebyadala bakimanya ina amaanyi naye akendezeeko njaga kumanya ebibuuzo mu comment section mulowooza kekana kaseera akatuufu Katikkiro kabadde alina okuvaayo n'ayogera kubanga mujjukire bulungi Katikkiro Dan Mulika yabaayo n'abagamba nti bano abasajja ebyadala okuwagira NRM ebyadala obwongo bwo bawayazo mubira butebukola ki abwate bugata bulungi. I want to know your thoughts in the comment section. Do you think Katikkiro by former Katikkiro Dan Mulika statement was right according to what we are seeing or according to what we are observing right now that is happening in our country Uganda? Njagala mwetegereze oba muwulirize speech y'omukulu Katikkiro naku lwaliro wo muwulidde ebyadala ojja kulabira ddala nti no inamu kalika element ka sympathy empathy ebyadala abadde alaga nti no there is something that is not going on right in Uganda. There is something that is not going on right. Honestly, there is something that's not going right in the Buganda kingdom. Yadala alazentino ebyadala bana basajja bali mu kubeera nga bakola ki batufuga bubi nnyo. Njagala mwetegereze mumuwulirize mubenga mumbulya n'ebirowoozo bye mu comment section. Njagala obajjukiza Sheikh from Musomi Wedwa enamba ze ziri awo sembyeyo 711 osobola okubeerako bwana mu inbox ya WhatsApp jaso okubeera nga akuyamba sagala otye weeraliikirire asooka owulirize omukulu Katikkiro ng'ageza okubeera nga akunywera ku bice bigenda mu maaso mu ggwanga lyakyo Uganda according oba okuva maybe ebigenda mu maaso mu ggwanga lyakyo at the moment okitegeera ekintu kyo sokolabe bannayuganda ne bagamba nti buli woolaba General nga awandiise mu katabo ke awandiika ye tatwitinga tagenda ku Facebook tagenda ku TikTok yayina akatabo ke waawandiika n'akakuba ekifaananyi okwewala fojale n'amala n'asayiningako n'omukono gwe wansi abantu mufojize nnyo tweeti z'abantu naddala za General Muhoozi waliwo ne zibadde zitambula ebiseera ebyo nga mwagala okusiga obukyayi mu ggwanga so oluzungu yakozeseza lungi nnyo
abantu babona genzo kulaba abantu abamu tebabitegedde mu misinterpreting akantu ka genocide kan kusomera bulungi nkakutereddewo naawe osobola okesomeramu yabadde ku nsonga za Lukwago ne General Muhoozi ne Kizza Besigye ensonga zaaliko n'asooka ne yeeyanjulanga ye ebitiibwa ebyo byonna n'abimalayo weewaawo yaleseeyo ebimu eby'obusirikale naye yagambye nti nze former minister nazako n'agamba nze special presidential advisor on security buli mu abbreviation nagambye atalina amagezi oyinza bitegeera kati awo nze nkuyamba yeeyanjudde atya nze former minister yaliko minister n'agamba nze presidential advisor special presidential advisor on security nagdane yeeyanjula ekitiibwa ekirala n'agamba nze chief coordinator owa operation welfare creation n'ekitiibwa ekisembyeyo n'agamba ekikukolako NRIC National Research Institute za Uganda zonna yazikulira n'agamba nti dia Mau n'asoma ebitiibwa bya Mau byalimu kati n'agamba Mau ye minister wa obwenkanya ne constitution minister of justice and constitution affairs ye minister Mau n'agattako ekirala nti yakulira ye chairman w'akakiiko ka committee on security n'agamba nti buvunaanyizibwa bwa Mau Honorable Mau okunnyonnyola bannayuganda ensonga eyakwatisa Besigye Lukwago Lutale n'abalala abali ku fayiro eyo era Mau buvunaanyizibwa bwe wabanga tabitegeera bulungi okwebuuza ku bukiiko bw'ebyokwerinda bwonna security agencies mu Uganda waddembe kimukakatako okuzeebuuzaako najja n'awa bannayuganda ekituufu nti bannange kubanga kati kifuuse debate mu Uganda Besigye bamusibira bwerere Lukwago bamusibira bwerere Lutalo bamusibira bwerere naye nga buvunaanyizibwa bwa Honorable Mau kubanga yakulira department eyo okugenda kyatategedde ne yeebuuza ku bali ab'ebyokwerinda najja n'awa parliament oba n'abuulira eggwanga nti bannange ekyasibya Lukwago ABCD osanga bw'anaakikola